Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Deputy Speaker Parliament, Thomas Taiwa, abere ku video. Macho Godfrey, ngona vabusi yankwetaga, Nsereko Muhammadi, omukulembeza ngomulwa Kyagulanyi Ssentamu mu kusaba ojje kwano. Yoseri, Polisi, SFC, ISO, CMY, Uganda Human Rights Commission, Boss, Muchala Wangadi yankwetaga, MOP, ono, Muchala Gobayita Kinyamata mankwetaga kuno, MP wa Piriana Municipality, Mukulu, Zake Francis, Butevinkwetaga, neba parliamentary nze yali mzimwena, mbeta ko video eno, leka tugende maaso bulungi nnyo. Bwe marawo, lero sigenda bwa kalwozo, ngenda bwa Kigula Luggi. Nenga sina genda ku Kigula Luggi wadde akalwozo kansoke mpiseewo akalango kano kali kamu kokka, then tulyoke tugende maaso. Alina olupapula n'ekkalaamu, njagala owulira akalango kano, then tugende maaso. Mwenna abasuubira abaagala okutambula omukisa guno nga nze mbaleetera no ddiiru naye zibasomera agezaako n'obuuza n'olaba ki ekigenda mu maaso okusinziira ku information gye mba nkuwadde. Kano akalango kaleero kagamba bwe kati: The third annual gender-based violence etandika ngenda kuz'omwezi 29 etandika z'omwezi 29 November 2024 mpaka nga ennaku z'omwezi 1 December 2024 omulamwa gender-based violence and intersectionality nayo gwego omulamwa yenna ayagala okuwandiisa n'okubuuza ebigenda mu maaso osobola essaawa zino oba gye bujjako okuba nti ogenda kuba obuuza endagiro gye ngenda okuwa. Omusomo guno oba semina eno egenda kubeera mu kibuga Toronto Airport, egenda kubeera mu kibuga Toronto ekya Canada ku ndagiriro eno wansi, ku ndagiriro wammanga. Ejja kubeera Toronto Airport Marriott Hotel 9001 oba 901 Dixon Road, Toronto on M9W1J5. Byonna ebisingawo ojja kuba ku ssimu eno eya buyonjo eri kasaalaba 16 429290340 ojja kuba osobola okubanga webuuza ku kigenda maaso ku musomo guno oba ku semina eno egenda okubeerayo omwaka ogujja mu gwanga erya Canada. Nja gipostinga nga nvudde ku live kuno, then tusobole okubanga mufuna chance eyo egenda mu semina oba mu mbeera bwetu bwetambula. Kale namba gibasomedde, nja gipostinga ne ku posti zange nga nvudde ku video eyo, tulyoke tugende ku video eyandeese olwaleero. Kale mbatumiddeko mwenna abanyumirwa akanyumira kano ak'Ekigula Luggi okwetoola ensi yonna kansuleti muli bulungi. Leero sibawadde kalowoozo katugende ku Kigula Luggi lwa kyaleero. Ku makya ga leero mpostinzeeyo akantu ku mikutu gyange egy'enjawulo akabadde mu luzungu. Ngenda kasimbako nnyo essira nkabannyonnyole naye ng'ate nyongeddeko n'Ekigula Luggi kino olwaleero. Kale mu Kigula Luggi kyaleero kino njagala kutumirako mwenna abakinyumirwa okwetoola ensi yonna bannayuganda era gye muli abasharinga information era abantu basobola ogifuna. Ngenda gijja mu lugero olugamba nti teweevumanga nsi nga tonnafa. Lwaki ngamba teweevuma nsi nga tonnafa? Abantu bangi mu nsi yonna okwetoola mu nsi balina ebizibu bingi nnyo ate nga tebifaanagana kubanga buli omu yatondebwa bubwe era yazaalibwa bubwe. Ate buli muntu asinkana ebizibu mu ngeri ye era n'asobola obbivunduka oba ne bibumwegga ekigo. Kale bwe ngamba nti teweevumanga nsi nga tonnafa njagala kutegeeza essaawa yonna mu kwevuma ensi nga naawe ositusa okola wandifuna omukisa Katonda n'aggumulako omukisa noba nga osobola okuyimuka okuva mu mbeera gy'olimu. Kyovula kugambye teweevumanga nsi nga tonnaba kufa olw'ensonga nti essaawa yonna obudde bwonna Katonda eyakutonda asobola okukyusa embeera yo noba nga akujja mu abo b'obadde olowooza nti wasebengerera mu ndowooza yo mu mbeera ze ez'obuntu ne mu bikolwa ebya bulijjo Katonda n'akukyusa. Teweevumanga nsi nga tonnafa. Lwaki njogera ebigambo ebyo? Tusimbudde bwe tuti gwe munnanga ali eyo njagala kuwagaabuwa gweoyinza okulowooza nti ensi nga bw'ogira bweri si bweri. Buli muntu alina omukisa gwe ku nsi ate yazaalibwa nagwo. Ne wali okitegeddeko nti ewaba omukisa ebiseera ebisinga ate wabeerawo ebizibu. Wali okitegeddeko nti ewaba omukisa ebiseera ebisinga wabeerawo obuzibu. Nkikunnyonnyola kitegeere
ebiseera bisinga ewaba omukisa ate wabeerawo ebizibu ate era ebiseera bisinga nti ebizibu ate era wabeerawo emikisa lwakuba nti abantu abasinga obungi tebakyekkaanyanga mu bufunze kankikunnyonnyole abantu bangi mu nsi muno buli muntu azaalibwa era abeera n'omukisa naye omukisa guno ebiseera ebisinga omuntu agukozesa bubi naye kanga gumuyiseeko ne wabeerawo oyo afuna omukisa n'agukozesa bulungi nnyo era n'aguggusa gye gulina okulaga ne wabeerawo oyo ye ng'ate buli kaseera aba n'ebizibu naye ate bw'amala ebizibu ebyo n'abifunamu omukisa kyekugambye nti wabeera omukisa wabeerawo ebizibu ate wabeera ebizibu wabeerawo omukisa lwakuba nti ebiseera ebisinga abantu abasinga obungi tebeetegereza nsonga zino ziggusa njala kuwaako ebyokulabirako omuntu ayinza okuba nga alina omukisa afunye ensimbi zino n'azikozesa mu ngeri eyinza omuleetera okumuviirako obulabe ne tubaga nti omusajja afuna ensimbi bayagula emmotoka naye ate mmotoka ye emwettidde omusajja afuna ensimbi naye abadde tava mu bakyala abadde tava mu bbaala so ekyo kiyinza okuliidinga ku mbeera embi ate n'okuviirako okufa okitegedde ne baga omusajja wa bambi abadde n'ebizibu era bukyanga abeera alina ebizibu bingi nnyo naye ate mu bizibu bingi ate munnange yafuniddemu omukisa mu kufuna omukisa guno kitegeeza ki nti oyinza okuba nga osize mu bizibu bingi nnyo mu kubonaabona kuno ebiseera ebisinga nti kulina ebintu bingi mu kubonaabona kuno ebiseera ebisinga twefumiitiriza nnyo tulowooza nnyo tumanya nnyo we tulina okukoma singa tuba tuvudde mu mbeera eyo ate tupulaaninga nnyo era kyova olaba nti ebiseera ebisinga osanga omuntu ng'ali mu mbeera eteyagaza naye ng'ate awangadde nnyo okusinga oyo omuntu ali mu mbeera eyeyagaza kati ebintu bino bibiri byanjawulo niyo birabanga ebifaanagana ng'ate biri ku muntu wa bulijjo kati bwe kugamba nti ewali omukisa wabeerawo ebizibu newali ebizibu wabeerawo omukisa kitwale nti gwe kyofunye kozesa omukono gwa Katonda n'okutegeera kwa bakuwadde otere omanye ekizibu wekiri era okinogere eddagala oba omukisa gwo oguzanye bulungi guleme kuviira mu bizibu ate biyinza okukuleetera okufiirwa obulamu abantu bangi mu bulamu bakula baagala ensimbi baba zifuna ensimbi zibafuukira akasimbi ne zibaviirako okufa abantu bangi baagala obugagga munnange omuntu bangi baagala obugagga era obugagga n'abufuna naye ogenda okulya nti omugagga munnange yafudde ekintu kibwende kyamusinga obugagga bwamusse abantu bangi baagala emikwano egya buli kika naye ogenda okulya nti ate abamuliddemu olukwe abamuviddeko okufa gyadde emikwano gye abantu bangi baagala okufuna ababeezi naddala abasajja baagala nnyo okufuna abakazi abalungi n'afuna omukazi omulungi ate omukazi omulungi namuviirako okufa n'omukazi yennyini ayinza okuba nga obulamu bwonna anoonya omusajja omulungi anamubeererawo n'okuba nga amuwa buli kimu munnanga ate n'ekyo nekinyini bwatuuka mu bufumbo baba bafunye omusajja oyo ate kennyini omusajja oyo kennyini n'amuviirako okufa wetugambira nti ewali omukisa ate ebiseera ebisinga wabeerawo ekibi newali ekibi ate wabeerawo omukisa oluza mukategedde bulungi nnyo kati ngenda bannyonnyola ka vidiyo kano kenazaddeyo ku makya kali mu luzungu ngenda kannyonnyola okuva we katandikidde mpaka we kakomye tuggale ekigula luggi tutandike vidiyo owemmeme ntono ova ku vidiyo eno ka vidiyo kano kaakano nakataddeyo ka musajja muyindi profesa ebigo byeyogedde njala bibanyonnyola mu Luganda mutegere nga nzigalawo ekigula luggi kyaleero kaako kankate mukawulire bulungi nnyo. This happened in Michigan. A tiny little bird was very exuberant and happy, and winter started coming. It should have gone south, but it was so happy it forgot about it and a little late. Then it tried to fly, but because of the cold, its wings froze and it fell down. Then akugambye olugero lw'abanyumiza lwaliwo mu Michigan, ekyo kibuga oba kitundu kimu kiri mu America. Waliwo akanyonyi kali mu bbanga nga kazanya nga kenyumiriza mu mbeera eriwo, naye ekiseera kyatuuka obunnyogovu ne bujja. Akanyonyi kano kalina okulondawo okugenda mu maserengeta ewatali bunnyogovu oba okugenda mu kitundu kyonna ekirala ekyensi eyo ewatali bunnyogovu, naye olw'okuba nti kalaba nti waliwo obunnyogovu obwo ne kasala okagira keeyagalirako awo. Naye obudde bwatuuka omuzira ne gugwa. Omuzira guno bwe gwagwa wulira ebyaddako. a cow was passing that way. It's an American cow. Cow. A cow was passing that way. It's an American cow. A cow was passing that way and it dropped a heap of dung and it fell right on the bird.
So inside this dung, the warmth of the dung caused thaw of the wings, the ice melted away and it felt happy and warm. Tick, 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 it started tweeting from inside the dung. It couldn't get up, but it was happy inside the dung. A cat was going by. Akugambye nti akanyonyi kano mu kweyagalira mu bbanga omuzira gwajja ne gukakuba ne ka freezinga oba ne kakwata ice ne kagwa wansi. Kati waayitawo wakawokagwa ukali kagudde waayitawo ente eno yali Amerika bulungi nga bwakyogedde. Kati ente ne yali eyitawo mwana wattu yali etusize ekiseera ekyokweyamba. Mu kweyamba teyamanya nti wansi waliwo akanyonyi akagudde wakafrizinze. Yo we yeeyamba mu kusala ebyayi yabisala ku kanyonyi kali akafrizinze. Kati olwokuba nti ente bweba maze okweyamba obusa bwayo buba bwokya. Kati ente eno bwe yasala obusa bwayo bweyawusula ku kanyonyi kano nga kafrizinze. Akanyonyi kali munda muli nga kali mu busa kali kawulira ssanyu lw'ensonga nti kali kafunye ebbugumu eryali likaguddeko era ne keeyagalira muli munda ne katandika okufuna ebbugumu ayisi n'akagwako. Awo tugenda okutandikira, wulira bulungi. Inside the dung. A cat was going by, it heard this bird tweaking, it opened up the dung and ate up the bird. The moral of the story is, not everybody who heaps dung on you is your enemy. Not everybody who gets you out of shit is your friend. And above all, kansoke mpozingimu akugambye nti ente bwe mala okusala ebyayi n'ebisala kanyonyi ako ne kafuna ebbugumu nga bakasuddeko ebyayi okali mu byayi mule kafuna ebbugumu za ice n'atandika okukagwako ne kafuna emirembe. Kati kali awo ne wayitawo kannamundagi ketuyita kakapa. Kati kakapa kagenda okuwulira nga mu busa buli mulimu akantu akeenyeenya. Kati kapa netandika okukola ki? Netandika okutakula obusa buli okola ki ekiri munda. Kati kapa bwe yajjako obusa buno yagenda okuzuula nti obusa buno bulimu akanyonyi era ekyaddirira kapa neekwata akanyonyi kano neekalya. Olwo olugero lulaga kapa neekwata akanyonyi kano ng'ekajja mu busa ekajjeeko obusa buli neemala neekakwata neekalya. Wano we tugenda tufundikire tugende ku vidiyo eddako. And above all, when you're in a heap of shit, keep your mouth shut. Akugambye nti kannamundagi kano bwe kamala okujja obusa kanyonyi kano kalya akanyonyi kano. N'akugamba nti nakino kibeera mu mbeera z'abantu eza bulijjo nti si buli akujjako oba si buli akuyamba mu kizibu oba akujjako obusako ge waliwisa akanyonyi kali nga kamaze okufuna ebbugumu akanyonyi ne kalya kapa nerya akanyonyi olw'okuba nti emujje egimu ekajjeeko obusa. Kati naga nti si buli akuyamba oba akujjako obusa mu kizibu mwoli aba azze kuyamba aba alina ekigendererwa. N'afundirira nti bw'obanga oyina ebizibu ebiseera bisinga ziba omumwago osirike kubanga gy'okoma okulasa n'ennyo nti nina ebizibu abalina ebigendererwa bye bakutuukako ne bakola kye baagala. Kyavudde aga nti obanga oyina ebizibu ebiseera ebisinga ziba omumwago osirike gy'okoma okwasama abalabe gye basoma okukola ki okukusemberera. Ke kabadde ka video kano kankadde mu lutwe mu luzungu amanyi oluzungu then njite tugende ku video mukankadde mu bulungi nnyo. Bulira bulungi nnyo. This happened in Michigan. A tiny little bird was very exuberant and happy, and winter started coming. It should have gone south, but it was so happy it forgot about it and a little late. Then it tried to fly, but because of the cold, its wings froze and it fell down. Then a cow was passing that way. It's an American cow. A cow was passing that way and it dropped a heap of dung and it fell right on the bird. So inside this dung, the warmth of the dung caused thaw of the wings, the ice melted away and it felt happy and warm. Tick, 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 it started tweeting from inside the dung. It couldn't get up, but it was happy inside the dung.
A cat was going by, it heard this bird tweaking, it opened up the dung and ate up the bird. The moral of the story is, not everybody who heaps dung on you is your enemy. Not everybody who gets you out of shit is your friend. And above all, when you're in a heap of shit, keep your mouth shut. Akugambye si buli akusuulira obusa nti aba mulabewo. Si buli akuvuma, akuwalana, akusojja oba akuteekako embeera nti abeera mulabewo. Ebiseera emu ayinza okuba nga akola ki? Akutaasa. Ate si buli akutaasa nti akuggyako obusa aba akwagala. Ate yayinza okuba nga ye mulabewo naabeemu. Kati si buli muntu akuvuma, akujerega, akuloga biki nti akola ki? Mulabewo. Nedda ayinza okuba alina samuya wakwagalira. Kale ekituvuddewo ekigulalo gye kiwedde, kati tutandise video entuufu eyandeese kavudde kwanjula kati katandise. Tutandise tutya kantandikire then tulyoke tuyingire ekitabo kiri ekitabo ekirimu amawulire. Ennaku z'omwezi 13 mwezi ogw'ekkumi omwaka 2023 Kansulenti muli bulungi bannabana Uganda abampuliriza era abanjolekeza amatu gammwe n'amaaso ku buli wonna wooli. Tutandise bwe tuti. Buno bakanjala bugende mwenna abaagala enkyukakyuka mu Uganda. Lwoya lwa munyindo lwekula wekka. Ffenna abaagala enkyukakyuka n'obubaka tubufune bulungi nnyo. Era nga n'omukulembeze wange kansubire nti ompuliriza bulungi nnyo olwaleero. So Mr. President, nange kennyini naabo mwenna abaagala enkyukakyuka n'obubaka njala mubuulira bulungi nnyo. Teriyo munnabyabufuzi alina yafeesi era nga asasulwa omusaala buli mwezi ng'afuna allowance, afuna medical insurance, afuna buli kimu ekyetaagisa, alina n'emmotoka, alina n'abakuumi eyagala nti asobola okuba nti yeetaba mu kuggyako gavumenti gy'aweererezaamu. Ekyo kizibu nnyo nkiddamu. Teri mukulembeze munnabyabufuzi alina office ng'era afuna omusaala buli mwezi, afuna allowance buli wiiki, afuna medical allowance, afuna travel allowance, era afuna buli kyalina okufuna mu gavumenti eriko nga yemusasula, n'omusuubira nti ono agenda kujja akumeekuma abantu bagezeeko okubakumamu omuliro, bajjeko oba beetabe mu kwekalakaasa bajjeko gavumenti eriko, kubanga ye ate gyafunamu omugaati era gyawuliramu emirembe. Kati njagala basaba mwenna abawuliriza. Abakulembeze bano betwogerako bannabyabufuzi bonna mu Uganda nga saawudde muto musuubira nti agenda kweta mu kwekalakaasa oba okukuma abantu, okukuma mu muliro abantu bajje beekalakaase bajjeko gavumenti, kubanga naye omugaati gwe gujja kuba gugenze. N'olw'ensonga eyo teri muntu yenna munnabyabufuzi asobola baliidinga oba bakulemberamu ng'ali mu gavumenti afunamu ssente. Abakulemberemu mwekalakaase mujjeko gavumenti. Olw'ensonga aba akola ne gavumenti ng'afuna omusaala tasobola kujja kola bintu ebyo kwetaba mu kujjako gavumenti. Olw'ensonga kibeera kizibu nnyo okutegeeza abantu ng'ate ye yennyini aba yeekuulidde akabazi ku ggulu. Abo bannabyabufuzi be tulina. Abantu abasobola okujjako gavumenti ye muntu atakola mu gavumenti nga tali mu gavumenti, ye muntu alumiddwa enjala nga talina kyakkola, ye muntu atwaliddwako ebigamba ng'amataka, ensimbi, ebintu ebikalu attiddwako abantu be, n'abantu abagwa mu ttuluba eyo nga batulugunyiziddwa okuwambibwa na buli kimu. Naye bano abakeera ne balya ne babwegera ne babeera mu ofiisi ezo, tomusuubira nti agenda kujja agambe nti bannange tugende twekalakaase. Yensonga lwaki essaawa zino omukulembeze waffe Omulondo Robert Kyagulanyi Ssentamu yeetaaga bannayuganda okusinga bannabyabufuzi, kubanga bo bannampa wengwa. Kibuyaga bwafuuwa nazzeeri nga badde eno ebiseera ebisinga tebaagala nnyo bibasumba olw'ensonga nti bo bennyini baba bakimanyi nti baba bajja kwekulira kabazi kugulu ate n'omugaati guggweko. So mu struggle eno twetaaga nnyo abantu ba bulijjo okusinga bannabyabufuzi betulowooza nti balina kye bagenda okukola. Buno bakanjala busindikira mwenna ba MP ab'enkyukakyuka bakansala bakyamana ne C5 mwenna baba twabategeera kati nti temusobola kwekyusa wadde okukunga omulema n'omu okwekalakaasa. Olw'ensonga yafeesi ze mwagala mu mujja ekyokulya, y'ensonga lwaki temusobola dde okukunga omulema okujja okulwanyisa byoseriti baabulwa bwe bakobusooka. Kati vidiyo eno tegenda kuba nnyangu, njala tugiwulirize bulungi nnyo. Okusookera ddala
njatwala okwemulugunya kwange eri bannankyukakyuka mwenna nga mukozesa platform zammwe okusharinga n'okucommentinga ku diversion zigenda mu maaso. Mukimanyi nti omukulembeze waffe yawambibwa nga ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwennyini ku kisaawe Entebbe n'abulizibwawo n'atwalibwa mu maka ge. Ku lunaku lw'ameenunula lwe twalina okuba nti tuteeka message okugisindika n'okubanja abantu baffe, ekitebe kya National Platform kyazingibwako abantu bakubibwa emiggo abale bawambibwa nakati batannafuluma omwali n'abakulembeze baakwatibwa. Era lunaku lwajjo wabaddeyo okusaba ku kitebe kya National Platform bannannyini bantu abawambibwa abatamanyikiddwako mayitire abataleetebwanga mu kkooti wadde okulabikako ewantu wonna betusuubira nti baafa ne baziikibwa. Bazze ne bakaaba amaziga agajjulujjulu nga bali mu bulumi, abaana baabwe tebasoma tebalya era tebasuubira nti balina essuubi okulaba ku bantu abo. Omukyala akulira ekitongole kya Uganda Human Rights Commission, omukyala Wangadya, yavuddeyo n'ayogera nga simanyi kyenyinza mugamba, naye yavuddeyo n'ayogera nga abalaata ng'alinga omuntu ataatuukako mu P1B ebiga byeyogedde. Naye njala bagamba baleme bateeka mu diversion enteeketeeke okutujja ku mawulire ag'okuwambibwa n'okutta abantu n'okubanja obuwagizi bwaffe. Wano ekiwozibwozi ekya mukyala w'omugenzi oba namwandu w'omugenzi Muzaata ne bbaawe, eyo pure diversion. Temusharinga temukomentinga. Nabagamba kasitola ba mawulire nga gagenze ku Bukedde, gagenze ku NBS, gagenze ku NTV, gagenze ku buli platform yonna gy'omanyi nti y'abanyampi, nga ba panelisti, ba blogger, ba YouTubers bonna bawadde ssente okutambuza ekiwozibwozi, nga ne yabadde mu buzibu kennyini yefudde commentator manya nti yo diversion. Era gwe omuntu omukulu wali wano nekusanga ng'oli ku page olaba ebintu ebibeeramu akiramu simayi bamukutte n'omukazi, nja kukubuulirwa bwereere nga nina bugisimufungize nga tesigenda kukusasula. Balekerawo bajja ku mboozi ezikulaakulanya eggwanga batwala ku mboozi ez'ekisigo. Emboozi ya Akramu ne mukazi we n'omukyala gwamu eyo yabadde pure diversion, emboozi ensetting one sigenda girwako. Mukimanyi bulungi nnyo mutandikwa ebizibu byonna byago ntubabulira nti omukyalo ono n'omwami babateeka ne bagamba Museveni alina omuzannyo ogwo ogwa chess mu diversion abamubalira. Era abantu bangi nnyo bali mu sequence muzannyo ogwo bamugamba kati gwekola kino gwekola kiri gwekola kino gwekola kiri, kati ogwo omuzannyo bagubazanyire muguguwa muli mutawaana busiba bamukwadde mbwenzi. That is no sense. Tewali eyo pure diversion. One njala soka bwako just ebintu biri mu diversion mbitegere. Kisooka omwami ono musajja mufumba magikiddwa. Ekyokubiri bwawulira sitole engeri gyasinkanyemu omuwala ne bateesa bulungi nnyo endesaganya abadde emitwalo egi 5 eyavudde emitwalo 5 negenda mu bukadde 2 era gwe nga tobuuka maaso tuwaliwo diversion tu. Waliwo abantu bameka mu Uganda abatambula n'ejjambya mu mmotoka era bannamawulire bategedde batya nti gundi bamukwatidde ejindi ali jindi akola ali kino na kino na kino sibaye bamukwatidde mu kazigo kajini nga bannamawulire bagendayo yekenyi najja na omuntu omufumbo nojja mu kamera to explain something which you know that is going to break your marriage. Nawe noteka yengala limbwe simanyi abamawulire. No, please mutubalemu ku magezi eyo diversion. Tewali kyabadde bali mu kubuzaabuza amawulire eyo pure diversion. Musajja mufumbo mukazi wamanyikiddwa naye amanyikiddwa babateekawo kuzannya mizannyo gino kubuzaabuza abantu nakubuzaabuza amawulire. Eyo diversion temudda mutunyumiza kasasiro wammwe. Ekyo nkimaliriza. Parliament nayo kennyini yafuuse ekintu ekyokuzannyiramu. Njagala mu buli olunaku Parliament yali etudde ne discussinga ku torture ezigenda maaso mu Uganda, kidnaps ezigenda maaso mu Uganda. Nabagamba nti bandanto bali mu Parliament basinga obungi bonna babikolobero. Abalala bakwatanga abakazi ku byalo, babbi ba amataka, batemu, abalala badduka bali mu Parliament kyo kyovula nti Parliament yafuuka dancing hall. Buli muntu akolyamu muze gwayagala. Kati njala soka babuuza. Mwenna mubaddeko ku social media. Eyo gendayo njagadde soka boa kubawulira bintu bino mbateeketeeke my program ni sinyangu yakola mbateeketeeke muli kumanye wendaga. Statement ezakoleddwa omubaka wa Mityana municipality zake Francis Butebi sizabusagwa n'akamu okusinga ku kikolwa ky'okukwata n'otulugunya omuntu n'omusiba buloka ku busajja bwe n'omusiba buloka ku mabeere
nojjamu omuntu enjala ne mukuba abantu ennyondo ne musiba abantu without trials n'obuuzaawo abantu n'okola kidnaps kati tesobola kunga statement zaake zeyakoze zisinga kidnaps torture ezine disappearance ziri mu ggwanga ne mudda mu parliament abasajja bakulu ne mutandika okukola diversion nga muwagala babuulire gakole ki n'amawulire gatandika okuseekinga attention kati osigenda ngenda kujjawo mu kaseera katono nnyo kasooka tugive wano omukyalo bw'ati bayogedde nga bamubuuza kubanga bamugambye nti wagamba nti munoonyereza abantu 18 tubega ababuze tebaliyo n'ogamba baleete endagamuntu oba passport n'okulaba nti bano bannayuganda bali babaddeko mu Uganda ulira omukyalo no bwe yazzeemu olyoka okakase. So ekigambo okubuzibwawo nze bwe mpulira abamala gakikozesa mu lusaago-saago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe muli mpulira nfa kuba mmanyi okubuzibwawo tekitegeeza okuzuula kwaffe kulaga. So okuzuula kwaffe kulaga nti ekyo ekigambo kikozesebwa bubi. Si buli akwatibwa nti aba awambiddwa. Nze simanyi bulungi Luganda kuba ngambye nti nzaalibwa eyo Bulambuli. Oluganda olutono lwenjogerako lwero kakungulu lwe yaleeta ewaffe. Naye tubaddeatulira nti abantu kumpi bisatu. Kati mu kubuuliriza okwaffe twakizuula nti ebintu ebyo tebiriiyo kusasamaza kwegamba kati oba bannaffe bano balina kigendererwa ki sikimanyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Madam Wangadia, Uganda Human Rights Commission boss. Let me take 1 minute and school you here. Kansoke kusomesemu katuno nyabo. Omuzungu yatukola bubi ekisookera ddala. Buli muntu ajja mu ssomero okusoma kubanga oleeta omubiri gwo nga tebasoose kusooka kutesitinga bwongo obulowooza butya. You might be holding degrees and diplomas in the section where you are, but you are in the wrong office. Ate nga tokozesa mutwe gwo. Bw'oba ogamba nti ebintu by'okuwamba mu Uganda tebirimu era tubimanyi nti baba politicians babikozesanga ekyekwaso n'okuwaba abantu okumanyi. Kansooka nkubulye mu mateeka agafuga ensi yonna nga ne mu Uganda mwegali mawandiike maama. Tukimanyi bulungi nnyo nti constitution ya Uganda mwe muwandiikibwa amateeka ago. Era amateeka galaga nti omuntu bw'aba azzizza omusango asamoningibwa oba omuntu oyo poliisi emunoonya n'emukwata n'emuteeka mu custody yaayo okumala essaawa 8 n'emuteeka essaawa 8 bwe balina obujulizi bamutwala mu kkooti. Bate balina obujulizi balina omutta. Naye madamu jalasooka tekkuzzaamu wano katono waliwo etteeka erisoma nti omuntu yenna aba akwatiddwa we mumukwatidde ng'atuuse ku poliisi ne batannatuuka ku poliisi waliwo akawaayiro akagamba nti omuntu oyo ateekeddwa okuweebwa essimu ategeeza abantu be mumukutte era mumututte mu kifo gundi. Maama ndi mu constitution nkunnyonnyola amateeka nga bagayina okutambula amatuufu mu constitution ya Uganda mu ebiri nti okukwata munnauganda yenna olumukwata bwoti olumutuusa ku poliisi alina eddembe okusaba essimu okutegeeza famire ye oba abooluganda lwe nti nkwatiddwa ndi ku poliisi bwete. Okitegedde? Era poliisi emuggulako omusango n'enoonya obujulizi mu ssaawa 8 n'emutwala mu kkooti. Kkooti n'etunda mu musango guno era kkooti n'emusalira nti agende ku limanda ajja kudda ng'awoze. Era bwe mutegeeza famire emulondoola mu kkooti. Era njagala otegeere mu mateeka ge gamu n'omuntu oyo mu ssemateeka wa Uganda waddembe gavumenti omuwala oyo muwolereza oba yofuna lwo yamuwolereza. Kati maama mu Uganda bwe bakwata omuntu nga ku poliisi taliyo ng'emmotoka emuwambe ya gavumenti oba poliisi yemukutte oba amagye gamukwata n'atalabikako mu ssaawa 8 famire neegenda neekola ripooti ku poliisi nti waliwo omuntu waffe amiisinga ne bagenda ku CMI ne bagenda ku ESO ne bagenda ku CID ne bagenda ku bitebe bya poliisi byonna ng'omuntu taliyo. Omuntu oyo alangirirwa ng'omuntu eyawambiddwa era n'abula.
ekyo kikutegeezebwa era mu ssemateeka mwekiri. Ebintu ebyo byonna tubikoze nga tulanga abantu baffe abaabula n'amanya twagakuwadde, endagamuntu bazikuwadde, passport bazikuwadde. Kati gobogamba nti mu Uganda okuwambibwa tekuli bada byabufuzi bakikola. Maama oyina endeezaalo oyina abaana. Gavumenti eyo okukyuka kubanga kukyusa jjiiko mu kikopo kya caayi bweti. Ejjiiko esobola okukyusa bweti nga gwe banoonya n'abaana bo nga nabo babawambye. Onoogamba nti ate okuwamba mu Uganda kwazzeemu ng'ate nze kati bakwata wange. Era kati ntegedde okuwamba gye kuli kubanga luli mbadde ndimi yaffe singa sibiraba naye kati okuwamba kwazzeemu mu Uganda bawamba abantu ng'olwo bamaze kukwata wo neeno nga gwe oli mu yafeesi otudde. Omanyi nti okuwamba tekuliyo naye ng'amateeka ogamanyi. Kyokka ng'otudde mu ofiisi erumirwa eddembe ly'abantu naye n'oyogera ng'ebigambo by'oyogera tebikwatagana olw'okuba nti Museveni yakugamba oyogere bw'otyo. Munnange, weegendereze ebigambo by'oyogera. Tugenze maaso, video yakwata mpola mpola. Video yakwata mpola mpola. Era n'ogenda maaso n'ogamba nti teri kutulugunyizibwa mu Uganda tekuliyo. Era tebatulugunya bantu. Ono muganda ffe Ashraf twali mu kampeni ya 2021 n'akubwa essasi nga bava e Masaka. Oyagala tugamba nti noono bamusaze omuntu ne bamulongoosa ali mu stepo mundu alinga olugoye lubatunze ne zipu ku mutwe kati alina zipu ku mutwe. Madamu Wangadya. Video twazitadde ku social media wazirabye. Ogamba teri tocha teri kidnap. Ulira. Labo mutwe. Gugo basatte musatte gugo. Bro. Yeah, I hope you get well, man. Kati mama, ono Ashraf Kasiribwa agenda mu International Criminal Court nawo bujulizi. Osobola okuva no okula reporting ewakanya kye kyamutuusibwako era otudde mu office oga tewali kidnap, tewali torture. Ontakyalina bulamu. Tugenze maaso. Aga video tugenda gikwata mpola. Mpola. Zino zonna video ngenda kuzanyako eddakiika emwemu eno message njagala egende Wangadya then tulyoke tulabe ebisiiba bibogera. Kuno kwonna kutulugunyizibwa. This is the result of torture. I lost a tooth. You can see how inflamed my cheek is. Just for our viewers. This is when you lost your tooth? Yes. Okay. Continue. This So is what is this? here. Continue. This is my manhood. You can see how it has shrunk. I even lost my manhood. It can never function again. Omusajja akulaze bamutuusaako, bamugyamu amannyo, bamukuba embirizi, n'akali enkoko ne bakanyiga takyasobola kuba saluti kuyimiriza mmotoka yonna kebere Volkswagen kebere Toyota kebere Camry takyasobola kuyimiriza mmotoka yonna. Tugenze mu maaso.
Madam Wangadia video nakugambye obereko. Yafa soda. No abitala soda yafa. Tuzanya kontonotono budde tulina butono nnyo. Ebifaananyi bino bye twakulaga sabbiiti ewedde nga mmeeya w'e Kamwenge Geoffrey Byamukama apooca n'ebiwundu ku ndiri byayanaamiriza bangi. Byamukama eyali amaze omwezi ng'ajjanjabibwa mu ddwaliro e Nakasero agamba nti byamutuusibwako poliisi ng'emutulugunyiza mu kkomera e Nalufeenya. Mu kiwandiiko ekifulumiziddwa olwaleero, ekitongole ki Human Rights Watch kinenyezza abakulu mu poliisi abalemereddwa okukoma ku basajja baabwe abagufudde omuze okutulugunya abantu. Ng'ayogerako naffe ku lukomo lw'essimu okusinziira mu kibuga Washington DC, akwanaganya emirimu gy'ekitongole kino Maria Barnett agamba nti abakulu mu poliisi balina okukwata ensonga eno n'amaanyi. Tukyagenda mu maaso. Kugaana kutulagirira wali olw'okutya kwalimu wabula oluvannyuma atubuulidde wabadde yeekukumye n'atutegeeza nga bw'atakyasiiba waka oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa baakakasa nti bakuuma ddembe ne batuuka n'okumumenya omukono ku nkomerero ya sabbiiti ewedde. Olunaku lwali lwa 6 saa 11 obusajja ne bujja ne bankwata ne bantwala ku matutuma naye ng'ebibuuzo bye bambuuza twagala kumanya Bobi Wine azzaako ki pulaani B eriki ne batandika okumukuba. Agamba oluvannyuma lw'ekiro kiramba ng'atulugunyizibwa yasuulibwa ku kifo ekimu abazira kisawe baamujja ne bamutwala mu ddwaliro nga tategeera. Ne bansuula ku Banda stage ebyaddirira saabimanya ngenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro eddene Emitiana. Bwe tuvudde wano tuzze ku kyalo Kitinkokola abamu ku baayi abatayagadde kubaatuukiriza mannya nabo balojja obukambwe bw'abakwata mmundu. Buli omu yali waka nze mba ndi awo ekiro kwolwo olunaku lwennyini nga bannonye eri bankubanga baŋŋamba muzzaako ki ng'abaana balasa enduulu abatuliraanye wano walaalalaalala ababbi babano naye munaakuba enduulu order from above. Ati mukwerwanako Order from above, ojudde order from above. Madamu Wangadia tugenda mu maaso. Video tulina Ntoko Kamala. The life of Musisi Godfrey Galabuzi, a former soldier and also a resident of Namugongo, will never be the same ever since the torture which was inflicted on him by police flying squad at Nalufeenya prison last year. Galabuzi is one of the people who were arrested, suspected to have been behind the brutal murder of the late AIGP Andrew Felix Kawesi, only to be let free after some time with no case opened against him. But the 4 months Galabuzi spent in Nalufeenya were terrible. I lost my manhood. So, but I refused. And then that evening of May, I think May 2nd, Kaihura himself came and said you should confess on 3 things. That the Minister of State, the Minister of Security approached you, that you are going to assassinate Kawesi. Oh, you got for him the killer. Oh, you saw the killer. He wanted 3 things from me. Video zichajja. Pola Wangadia video zichajja. Yes. Gino jali migo oba nga bakwata byume byoki. Soda na migo nga mulida. Polisi yao. Nawe. Bakwatirawo. Baba kwata mwali bameka ali batano ne bannabo era balaba kuwanga wakuwa obudde tulina butono nnyo ate nga information na nyingi. So Madam Wangadia, Uganda Human Rights Commission boss, I know right now you're working on orders of your boss Museveni to lie to the public and even to the international human rights organization. But the fact is,
one day we're going to answer of all this catastrophe have happened in Uganda. There are so many unsolved mysteries in Uganda of torture, kidnaps. But for you, a grown-up woman with a family, you come out to the public and you started lying. So ekigambo okubuzibwawo nze bwe mpulira abamala gakikozesa mu lusaago okutambulizaako ebyobufuzi byabwe muli mpulira nfa kuba mmanyi okubuzibwawo tekitegeeza okuzuula kwamwe kulaga so okuzuula kwaffe kulaga nti ekyo ekigambo kikozesebwa bubi si buli akwatibwa nti aba awambiddwa nze simanyi bulungi Luganda kuba ngambye nti nzaalibwa eyo Bulambuli oluganda olutono lwenjogerako lwero kakungulu lwe tetugenda kulwawo oluganda lwoyogerako kakungulu yaluleeta whatsoever biki no problem kati gwe ojja kubeera ng'oddamu ebibuuzo ebisinga obungi tayimu bweneeba ng'etuuse tuwuliziganyiza bulungi kati madamu kankuzanyire n'ono omwami ono former MP omukulu Simeon Nsubuga ebigambo bye yayogera kati wantugenda kati video evudde kwanjula etandise kati etandise mulize ebigambo bya Simeon Nsubuga tebamukwatangako tebamuvunanako kubanga waakabano nga yeewerera omuntu omutta naye mugamba statement zaake gye yakoze mu statement eri treasonous statement evuluga abakazi kinyamatama zaake teyayogedde ku bakazi bonna yayogedde ku gwe nzijja wakoze ensobi bulijjo nkunoonya wenkukwatira nga simanyiwa wakoze ensobi. You made a mistake. Oyo comedy wamwe gomuzannyo okujjawo information eyokuwamba abantu nolaba comrades social media bapostinga ebintu simanyi ono yanobyo simanyi bamukwatidde mu loogi simanyi biki zaake statement gye yakoze esinga bino ebintu bikolero byebalaze kati kavudde kwanjira eno Simeon Nsubuga tebamukwata nga tebamuvunana nga statement eno. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lampita Simeon Nsubuga. Essebo bonalemo. Mpuna lipooti okuva mu constituency. Essebo. Nti otandika okubira abawagizi bange ne bacoordinator bange. Essebo. Nti muwumuza abaagala. Essebo. Naye kusaba busayi muganda wange. Essebo bonalemo. Okyalina abaana bato oyina famire. Essebo. Bw'oba oyagala obulamu n'esonyiwa kiri okuganze nkugambye byange tebiriko nti natumye. Essebo. Okuba oyagala okubeera omulamu. Essebo bonalemo. N'okukuza abaana bo. Essebo. Uva ku muntu gwe bayita Simeon Nsubuga. Tugamba nti sikugambye bino babiyita kufa na kuwona. Essebo bonalemo. Nkubulidde emisana ng'enseeraba. Owulira? Essebo bonalemo. Nkubulidde emisana ng'ensi ekola ki? Zaake saagala kudda mu video zonna mwazirabye. Saagala kutwala budde tulina butono. Naye Zaake okwogera ensonga zino ayina ensonga lwaki yayogedde ebigambo ebyo. Ekisooka wano kiri ku rekodi teri MP wa NRM yali avuddeyo kwogera ku nsonga ya kuwamba abantu wadde okubatulugunya. Ekisooka omukyalo ono gyakiikirira Wariland grabbing abantu basiba bakaabo bagoba ku mataka tavanga wadde okubira okuwa statement n'eno ku ttaka ono kinyamatama. Naye olw'okuba Zaake yagenze n'akola statement eyatuuse okuba nti beekwata yiino kangibaddiramu katono nnyo then tuleke tusimbule kansubire nti mwenna mutuuse wano yiyo statement.
enzibu tukyali mu mbeera embi tuli eno abantu balowooza nti fena abali wano nti NUP erina kubeera nga y'abantu bokaboka bali mu Buganda. Kibi nnyo okulowooza bwe tutyo kubanga NUP kitegeeza National Unity Platform okwegatta kw'eggwanga lyaffe lyonna Uganda oba oli waaki oba oli Munyoro oba oli Munya. Eyo yabadde part of the video mpanvu mukko naye mu politics gwenzize mbasomesa n'enkola ya Museveni ngenda sooka mulabe ekintu kino parliament government na buli omu nabyabufuzi ekyokuwamba n'okutulugunya abantu n'okuwamba abantu batalabikako amanya ge twasomye ku muneba naffe bali makomera kyatudde mu Museveni n'okuwamba Kyagulanyi badde balina okuleeta ekiboozi kya Akram badde balina okuleeta ekiboozi kya Zaake statement zakoze teziri treasonous wadde n'akamu ate omuntu bamugamba mentionings erinnya lyo toteekamu don't generalize generalizing abantu bateekamu Kinyamatama Zaake ya mentionings eggwe ku record ze tukulinako empitirivu naye mugenda kulaba syndicate wa government n'abasajja abali mu government ne mu Mengo CBS teyogera nko kuwamba bantu kebere BBS ne mukama bwe Maigesazi yageze mu Northern Uganda triple na jibagamba ko jalole yatusedda naye buli kituka ku kituka ku United Platform CBS efulumya amawulire nga gakuba National Platform Direct era bagafulumiza wonga Zaake bwe yavumye n'ajolonga bakulembeze kati akabinja kali emmega kakola ne Mayiga ne katandika okusasa information mu constituency ya Zaake nga kano kakuliddwamu simanye yeyita chairman w'Emityana mwetonze mukulu wetonda gwe bantu b'Emityana kubanga guno muzali tukumenti Mayiga yagala kukuleeta ne mukulu olyani ono gundi era abavuganya Zaake Kimba Freeman nawe kenyini kubanga NRM kukozesa okuzanya emizanyo za NRM mboyagala kwesimba ku Zaake wavudde ne wetonda ngani Mugisha wetonze ngani wali owulidde ngo NRM akoze statement evunuma Kyagulanyi ndi wabeera abantu mu constituency ye ne bamunenya okuvuma Kyagulanyi nga ba NRM bavume Kyagulanyi njala kubuuza Mugisha gwe chairman olusifu w'Emityana abasajja ba NRM bavumye Kyagulanyi ba MOP ba propagandalist bonna ba bloggers wali owuliddeyo omuntu yenna ng'anenya omuntu wa NRM ovuma Kyagulanyi ekyalo kiri wasula ne kimwetondera waliwo NRM yali yetonde Kyagulanyi negwe olwa commentarity kubanga na musajja goli wa kabano ate ngokolera NRM tukumanyi novano gamba mbonze Emityana twaswadde nnyo twetonde abantu b'Emityana biki mbolombaka yalaze empisa embi mbwere ensonga lwaki twagala kukyusaamu tukifuna abakulu abalimu empisa maama gwe empisa eruddawa gwe mukulu gwe nakugamba gezesa emikisa gyongo budde bukyale kubanga n'Emityana gyoli chairman wero C5 tosobola kuyimirira abantu nga bakuwasa buwasa nga towasa omukazi yakuwasa toyina nyumba wadde yekiyi kimu Emityana wabula okola programu za Mayiga ng'oli mu kusanya by'obufuzi ng'olumba Zaake statement Zaake ziyakoze zisinga okuwamba abantu n'okubatta wali okozeko statement ng'erumba Museveni nti awamba abantu babatta bibino muyinza oganda musajja muwaayi zawulira eno CBS okukusomera nze Kalule Nameka abamu ku bakulembeze ba disitulikiti y'Emityana beetondedde eggwanga n'ababaka ba paalamenti abayisiddwamu amaaso olw'ebigambo omubaka wa municipal y'Emityana Francis Zaake Butebi byayogeredde e Rakai ku mukolo gw'ameefuga. Omubaka Zaake yagambye nti abamu ku babaka abava e Rakai aba NRM tebalina makulu mu paalamenti mbwera basaana kuggyibwayo mu bwangu kubanga be basibya bali ku ddwavuganya gavumenti mu buwambe bwe balimu. Yakugambye nti mwabalondero mwira n'omubaka gwe bayita Javira akyasinza okubeera omusiro kuba talina kye yali abakoleddwa kye yabateeseza njagala kummwe ba parliament musiba mu parliament 24/7 mundeetereyo olunaku lumu omusajja Javira gwe yayogeddeko ng'alina ekiteeso oba statement gye yakoze ng'ali mu parliament
either ng'avumirira kiwamba bantu ng'avumirira kitta bantu ng'avumirira ekintu kyonna ekinyigiriza omuntu wa bulijjo kakube kweyongera kwa bbeeya sukaali oba kibiriiti oba amasannyalaze oba amazzi oba enguudo embi. Tugenze mu maaso. Yakugambye nti era mu kitundu kye mulimu omukyalo gwe bayita Kinyamatama. Omukyalo yabeera mu parliament naye almost alinga yajja okwetunda obwetunzi talina kyasobola kuteesa wadde n'ekimu. Era bino abyogera nabagambako mu demoolo w'evidiyo ze nabagamba mu parliament bagifuula dancing hall. Bagifuula kyakwekwaniramu obakolera appointment ez'ogenda mu lodge ez'ebbeeyi basiiba. Kati ndo baleetedde kandu bavire ku ntono anti gwe Kinyamatama gwa lutinkudde. Bayogedde gwe Kinyamatama ngongu tebandayogera ku mukazi yenna mu Uganda. Bayogedde ku gwe kubanga emize gituwe tugenda bagamba information gine kwata mu parliament. Mwekwana ne mwewujire bwogero mu parliament kati omusajja abayogedde ku muzo oguli mu parliament na bice bikolebwayo gwe nojjalo gaba vumi bakazi tebandavuma ku bakazi bagambye muntu wangu ogwe Kinyamatama. Kati uli achemali w'emityana agenda okuvuganya zaako ali mu NP naye avuganya incumbent atenga mukulu mu kibiina uli byayogera mbu yeetonda. Naye mukulu Mugisha wali owulidde wa NRM yenna avuma Kyagulanyi kabere MP kabere minister kabere bloga nga waliwo wa NRM munne amugamba nti weetondera abantu bwe lwaki ogazaako mbu yeetonda kuki? Gwali okoze statement yonna ng'evaayo evumira ebikola by'okuwamba n'okutta n'ekigoba abantu okuttaka Mityana. Wulira bwe yagambye. Tukije Mityana Mugisha Patrick Nshimye bagambye nti ebikolwa eby'obutawa abakulembeze ekitiibwa biyitata n'ekifaananyi ky'abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Naye njala kwetunda nga gavana wa disitulikiti n'Emityana ajja kwetondera ababaka abaakoseddwa olw'ebigambo omubaka wa munisipaali y'Emityana bye yaboogeddeko mu constituency zammwe ate no kyannaku ng'ate komishona. So njala kubasaasirako ffe bannamityana twetonze ebintu ebyo tubiwangaaliramu nnyo Emityana waneera ebintu by'okujeregerera ebintu by'okuba nti abakulembeze tuyiswamu n'amaaso. Era nze wano bibimu ku bintu ebyansuula nayo owulira abeeraawo nga talina mukulembeze gwawa kitiibwa. Mityana eno yalina ekitiibwa kyayo otunula ebiseera bya ku mayanja ebiseera bya Nshimye twalina ekitiibwa kyaffe wano Mityana. Ate n'ekirala ffe mu National Unity Platform ezimu ku nnono zaffe era empisa respect era nzikiriza ne President Principal tumuwulirako ng'ayogera ebigambo ebivuma ebifaanagana bwe bityo. So olumu tuvaayo ne tubyogerako ffe ng'abakulembeze naffe twesitaza. Mukulu golowooza tewayise walina kukoma kubanga statement zake yagikoze kuba member parliament abatalina mugaso mu ggwanga batayogera ku bintu bigenda mu maaso mu ggwanga oluvanyuma ne weetonda. Ndowooza wandibadde weetondera bannamityana olw'okuba nti olinamu nnyumba ate nga baakuwasa period as simple as that. Wandibadde obeetondera okuba nti wabafera nti teri mukulembeze atalina nnyumba mu kitundu waatwalawo nga baakuwasa buwasa kyosobola kubanga bakusindika kulwanyisa zaake. Genda weetondere nnyoko oba kitaawo abaakukuza obubi kubanga totegeera. When any member of your party attacks the ruling government on ongoing torture and mistreatment of Ugandans, that means you have to defend him, not to blame him. Kubanga tewali yali yeetondera Kyagulanyi ku bintu bamuvumye ebijjuza Kampala yenna tebamwetonderanga kati gwe weetondera ate bali aba NRM. Kao mentality automatically mukolera system kubanga gwe nkumanyi n'abakozesa mayigaye mukamaawo n'ekiyimba Freeman n'abasajja ba NRM bonna bamanyi bonna banaako n'abakobo ndiringa nabo tukimanyi bulungi nnyo. Kati gwe Damosiri wale ng'ogamba weetonze bavumye Kyagulanyi bamuvuma ne mukazi we n'abaana bavuma nga tetuwulirako NRM nga yeetondera Kyagulanyi. Ono yayogeredde abantu babiri particularly atula mu parliament abamanyi gotula Mityana eri n'enguudo zikulemye okukola. Nga n'oluguudo luweta mu Kinda Mityana okukkirira Mityana lulimu ebituli balweka abakulembeze abaleko balweka olwetuna kyosobodde kukola. Gw'oli awo oli mu palapase muganda wange.
genda wetondere nnyoko n'ekitaba kuzo obubi okuba tolina mpisa okuba nti abakazi bakuwasa nga tolina na nnyumba mitiyana genda mpola gwe nakugamba ajja kufa naawe mwenkwezenge nkubuuzizza walolabye kuwa NRM avumye Robert Kyagulanyi Center mu ebbanga lyonna banne baali betondedde Kyagulanyi nti whatever NRM avuma Kyagulanyi olyokoddemu amagezi awo tetugenda kulwawo kati omukyalo ono bino byaddemu biri mu parliament nga bagambye nti bafulumiza Zaake era tagenda kudda mu parliament incidents zabaddeyo then basooka masomo tuwulira zamutegedde bulungi babaka bannupu abamu n'abaludde obuvuganya bagambye speaker n'akabinja kaabwe mulemwe tujja ku issues oba ebintu ebizimba eggwanga okutuleetera mu bintu bye bamentions just omuntu andi video bibufuule nti bya parliament yonna bya ggwanga lyonna oba bya bakyala si bya bakyala era si bya bintu bya ba individual bayogeddeko ekimu kitegedde bulungi nnyo parliament yennyini yalumbye basajja ba SFC Zaake n'akubwa tebaanenya wadde okugula omusango ku state nti yayiziriza abasajja mu gundi mu parliament bakuba abantu tebakyogera kati kano bavire ku ntono omukyalo ono yayogedde ebigambo bingi nnyo nenze omanyinze wino wagembera yayogedde bwati bamuyita kinyamatama bwati bwe yayogedde kati ngenda dubavira ku ntono bwati bwe yayogedde eddembe ly'abakyala yakutoobola dignity yaabwe ne reputation yaabwe okuvaayo n'ofuna omukyala oba ofumye abakyala bonna oba ofumye bannakazadde b'eggwanga nga mwotwalidde n'abaakuzaala n'abaana b'abawala n'omukyala wo ekintu ekyakoleddwa mu constituency yange kyabadde kibi nnyo muzze mulaba ng'abantu abatali mu kibiina kimu bwe bakyala awantu wabaayo okulwanagana naye ffe ab'erwakayi tukkiriza mu nfuga ya dimokirasiya ojja mu kibiina kyonna ky'oyagala n'oyogera by'oyogedde n'ogenda naye tetukkaanya na kusibuuka mpisa na kutoobola kitiibwa ky'abakyala okubayita ebigambo bye muze muwulira mwabiwulidde era akatambi bakaluleyinza nagambye nti ebigambo mukyala kinyamatama kansoke nkuddemu bwenti olina influence mu parliament ng'obosa ebitundu bye ebyekyama yensonga lwaki parliament yayimiriziddwa bakama bo ne bakifuula diversion ngenda kwabya ekisookera ddala wandibadde mu kusookera ddala webaza Francis Zaake butabi okupromote nga kuba nobody knew you tewali abadde akumanyi nti you still exist mu parliament nti mwoli nobody myaka 10 bajja obadde mu parliament simu okwenda okweyongerayo teri abadde akumanyi wafunye publicity free of charge Zaake yakwogeddeko ne mwekyanga n'ofuna publicity n'ogenda teri abadde nti okyalinze badde sikyakumenti jolire wandibadde webaza ne Zaake n'omusasula ne ssente okupromotinga kubanga walabiseeko for the first time in 10 years okumanya nti gyoli gwe kinyamatama okitegeera kati gwe olwokuba mulina influence mu parliament mukozesa private parties mu bitundu mu byekyama to promote your ideology n'okuba nti mufuna kimwagala mu parliament kati gwaloza ffe tukumanyi bulungi nnyo kati kandi kuvire ku ntono lenga sinagenda eyo njala sooka gamba deputy speaker omukulu Thomas Tayebwa Mukulu Thomas Tayebwa, it is on the record that you're not supposed to be in that office, first and foremost. Wagambye Zaake atwalibwe mu kakiiko akakwatisa empisa era singa kirozwa nti yakoze ensobi bamugobe. Mukulu, ekisookera ddala toli supposed kubeera mu office eyo giri mu bumenyi bw'amateeka. Gwe kennyini mu mateeka agafuga empisa eri abakulembeze
already you were criminal. One wabba amasanyalaze ng'oli MOP, wakuba omukozi w'ekitongole ky'amasanyalaze ng'obba amasanyalaze n'omuyisamu olugaayo, kiba kitegeeza nti teri mukulembeze atagoberera amateeka na biragiro. Obujulizi tubulina nga tonnagoba zaake, nga tonnakola kintu kyonna kimanyira mu office olwombo kyamu kubanga obujulizi kwebuli. Kambo kuzanyire ndyoke mbe exposing gwe ne mukazi wo Kinyamatama kubanga gwakozesa influence yokuba nti oli mukazi wo bade bayisizaamu amaaso notandika okwogera bino. Wulira ono omwami ngali mukubba amasanyalaze waliwo yakubira omusajja emiggo. Yo deputy speaker. Aboda boda rot. Kaine. Aboda boda ya ine rot. Boda boda ya ine on kabal. Torina ene document. Teragan torimuna Uganda. Obuuzo otyo omukozi w'ekitongole kya gavumenti eky'amasanyalaze nti talina document yonna emulaga nti muna Uganda kati mentality abajjudde kubanga muli baakabano. Omuntu azze akulaze nti ayambadde engoye za umeme era alina n'ebikolo mayire gyavudde okukola n'ombuuza talina document emulaga nti muna Uganda. Goli muna Uganda? Tayebo kakasuli muna Uganda? Sebo galamira wansi. Werina ene document eraga nti oli muna Uganda. Tata muna kundisanga. Galamira wansi enda wansi. Enda urukati mu bulungi soko tekemu ebintu. Awari obyali ne maduka. Erina kini. Bisumulu. Galamira. Deputy speaker Tayebo. Nadagira bamakube emboko 10. Ebyo bikyali bibyo sibuseke wali. Desimu yeyo. Olira. Galamira. Nabera mukono yo sibala nagabo ebisibana ku birembo ono yabona Kongo yali bodyguard wa Kazini yabona Kongo omanye nsobi gy'okoze omanye nsobi gy'okoze so naye kati zakuba kubala hori kutera hotine kiro ashumureho jini iyo frank gwe kenyini nojja omusajja n'omusumulamu omusipira omugjamu empale n'omugamba asigale mu bokisa bamukuba embooko. Gwe kwenyini n'osumula omusajja omusipira mugjamu empale asigale mu bokisa. Galamira wasagala bu kama wange onagamba nti sitafuwo nemukuba omusajja n'obuuza bakamukuba mmeka. Kibosi ate bw'okyuka tetuzibala. Owulira oyo speaker kyuka namunayo eso byo gimanyi solidya feri mukama wo yani katikati kwambale mukolera wetukutwala okituusa ofisi ya mukama wo muwenda Wulira mukube muwenda ndaba mukube. Wulira. Meme bajane bakwa. Wulira. Choka. Mucha kupa kusaikiza abantu. Wulira. Yaburayo zinga? Wulira abuze brayo meka. Ate waliyo bonus yange 2. Yono. Wulira. Sebo ziseka. Waliyo bonus we 2 nezo omulala ku site. Oye speaker wa mu. Zanya site za. Ayo yatero mutaka Franco tajibare. Wulira. Metereo yo tajibare. Oli wa umeme. Wulira. Icheyo jawa dalina. Wulira. Wali. Ekizawa yote gunagwayo. Wulira. Waliyo 2 zange ngomu. Wulira waliyo 2 ngezze ngomu. Kigumi. Muri babbi mutawanya abantu. Fena twagala sente naye tukola.
sigadde bali wano bakola sigadde yakuba naiba binadamu aka jambala ate muteke mukabangali omutwale ni nankala umeme ya gwe kama abere wano tadu nofuna moral authority ekuba omuntu zake yayogedde bigambo nonyiga kati mukulu njagala public emanye kinyamatama amanya agajjawa luno lukalla lw'omukyalo ono lweyegadanga nalwo mu parliament ng'asookera ddala yali omugenzi speaker eyafa ono we yasooka okwegadanga naye kinyamatama guwatinkudde olutalo luno Jacob Oulanya omugenzi yakweggala yakuwujja ekiwojjolo omugenzi Jacob Oulanya yakuwujja ekiwojjolo information ojjo tugisirikedde oyo omu okubiri ono mujasi tasubwa Kagege Nsereko Muhammad yakuwujja ekiwojjolo kiri ku record guwa lutinkudde bulijjo tukunoonya tukufunira nga totumanyiiwo omusajja yagenze okwogera ng'akimanyi bulungi nnyo kati weekaza ono mutasubwa lusenke lwamu ttale naye yakola ki yakuwujja ekiwojjolo oyo naye wuuyo tukyagenda mu maaso oyo naye Micho Godfrey naye yakuwujja ekiwojjolo oyo kinyamatama gwaleekaana nti bakwogeddeko kalibuli oli yakuwujja ekiwojjolo kati asembayo yono kennyini yabadde presiding a parliament yakulimu ennaku zino yakuwujja ekiwojjolo yennyini yabadde presiding a parliament era yagaye bamutwale mu kakiiko kitegedde bulungi yennyini yakulimu ennaku zino yakuwujja ekiwojjolo era gye wajja amaanyi nga mwazannya omuzannyo gwe mwenna aba NRM nga mumaze okupulaninga bulungi nnyo kubanga ono boyfriend wo olidde bulungi nnyo kati next time bwe mutinkuula entalo kimanye nti mu parliament tulina bambega baffe era tufuna information kuba kino nakyogera ddala parliament mwagifuula yakola ki yakukwaniramu kati mukyala gwe bwe bakwogeddeko gwalowoozezza nti information tejja kufuluma information tuba nayo era tugisirikira lwakuba nti mumu tutinkuula kati bakwogeddeko kibiiki teweegabangula bwe tuwulira ekiteeso kiwali oteseza mu parliament mu constituency yo babba ettaka batta abantu bawamba abantu toyogeranga sukaali yalinnya omunnyo gwalinnya amasannyalaze galinnya bawamba abantu tolina kiwali oyogedde naye zzaako olwazze mu constitution akwogerako ngaze politician wabadde olina kusirika busirisi n'ogamba nti waayo omusajja anjogeddeko ebigambo bino n'omukubiriza naye mwageze mu parliament kuba mwagala teekawo diversion okujja ku bantu information ey'okuwamba abantu n'okuwamba president n'abantu baffe betubanja mwe ne muga nti kamuteekewo ekyo muteekewo ne diversion zammwe ebyo bitwabikoowa nnyabo kati wandibadde webazazzake kubanga yakuwadde promotion ensi neekutegera nti gy'oli then next time don't involve other people in your problems Zake mentioned you as Kinyamatama, not all ladies or not all women in the parliament, and not all ladies in Uganda or women in Uganda. Ya mentioning Zegwe. Nabagamba na information ekwata ku member of parliament bonna abakwani jemwenga dangira buli kimu. Kati gobado wante tusobola kufuna information ekwata konti mu parliament okutula yo kuno butateesa ko n'amaanyi golina gali mbitundu byo ya kyama ngoze tusobola kutegeera. Muchala we umuzeeko. Teri muntu asobola kuva mu banga kwogerako bigambo nga talina information. Fe tusirika busiso n'omuntu gatujja bogera ko tubaleka kubanga in fact eyo parliament gye mulimu kamale n'okuteekaano mugola Moses mayi byange mbyogera parliament gye mulimu mulina kuteeseza mu nsonga ziri mu bannayuganda nakubaga mateeka mwagifuula yakukolera mu bikolobero nakuyisizaamu ddiiro bannayuganda njagala mbasese eggwanga Uganda tulina obukadde obuyingira 45 bw'abantu
tulina ba parliament bali 5 plus bagenda mu 6. Eggwanga lya Buyindi lirina abantu akawumbi kamu n'obukadde obuwera balina akawumbi kamu plus. In fact bagala kuyisa China bayingire mu buwumbi 2. Nemmanyi abaka ba parliament India berina balinga wakati w'olukaaga awo tebayingira 7 bali mu lukaaga bakiikirira akawumbi k'abantu kamalo kigogolinga ano ku Gola Moses. All right. India ngeggwanga lina bamemba parliament 1500 mwala. Bano bakiikirira ebitundu bya India ebiwera 20. India balina akawumbi bagenda mbumbi 2 obw'abantu. Balina baba parliament 1500 mwala. Mwe mulina milioni 45 mugenda mu lukaaga lwa bemba parliament chovola muri scatter chovola muri congested temuteesa mutwalayo mitwe na mbuto kasita mufuna allowance no musala kubanga muri aide libyokola tembilina ngogamba neighbor why akasente kaze tukoze tutya kwepicha nga mugenda kwepicha temusobola kwogera nsonga za magezi. Mwena okuva ku speaker waggulu amoddirira ekibondo kyonna mubeera mu bintu bya kwepicha na kuzanya diri mu parliament kyo kyokka kyembeerako. Nenga parliament ya India balina lindako the population of India kanji bogerere wano maybe kimuka ne bakiteeka ku Gola Moses. Balina akawumbi kamu mwobukadde 7 akawumbi kamu akabantu mwobukadde 7 akawumbi k'abantu kamanyi. Balina baba parliament 1500 mwaka nenga bakiikirira akawumbi kamu obukadde 7 plus. Naye mmwe ka parliament kalinga ejjiri enkoko mukiikirira bu constituency buli obulinga 5 mukaga 7 muri mujjudde muri mwenna mulinganga biwugulu muri mogera muri 5 plus. In fact bizendako kamalo ku parliament ya Uganda abaka abali kubanga mwenzo kwa musingana aba India lindako. Muri mbitano n'omusobyo. Muri mbitano okubanga no tebampa bulungi wano ku Gola Moses mwe bo binoonya bayinza obutakuwa bulungi wano nenga muri mbitano awo muno n'ennamba ezigwamu naye nga India zimu ku nsi ezisinga obunene mu nsi ng'ogyeko China ensi ezisinga obunene mu nsi yonna kuliko Russia, China, India oba n'ogattako na America n'ensi endala awo. Ne ka Uganda kalinganga ejjiri enkoko kalina ababaka 5 plus. India ennene enzibu ng'erina akawumbi kamu obukadde 7 erina ababaka 5. Chovola abasinga temwena kye mukola mulwanira bulwanizi Museveni alembe kuvaako kubanga mufuna ssente tocha temuziraba kidnaps temuziraba ebigenda maaso mu ggwanga temubiraba kubanga mufuna musaala.
mufuna musaala buli omu waali waatudde ne batokyalinga abantu teryayogera bakutta abantu teryayogera tuli mu .com era twagala kukyusa bukulembeze mu nfuga ey'emirembe mukyayagala kuza Uganda mu dduka musime bakozesa emmundu ebyo bye twagala no eggwanga lyokatibya Museveni kennyini yagendanga apoota abantu nga bagamba nti tulwanyisa bikolwa bya kuwamba bantu kutta bantu kugoba bantu ku ttaka kusosola mu mawanga bannayuganda okweyagalya mu nsi yaabwe byalwagamba nti yalwananga agoba gavumenti ezaaliko byakolera ddala kati enjawulo eriruddawa naye mwe kennyini abasajja basomyeko temusobola kuvayo ku kyalinga Museveni nga nti kintu kyakola kikyamu kituza gye twali tulina okujja twava tyoyasobola kyogera Museveni yagenda okulwana Obote n'alwana Lutwa n'alwana Amini ng'atambuza emboozi egamba ekiwamba abantu kisusse okutta abantu kususse na buli kimu kasasiro kati yaliwo kati member of parliament mujjudde muli mwenna muli overloaded tekuli asobola kwogera ku nsonga za kuwamba abantu na kutta abantu mu .com era ng'eggwanga liri mu ntata ey'okuba nti buli kimu kifudde Kampala alinganga ekiyumba ky'ente eno na wiiki enkuba etonye Kampala na floodinga temunna samoninga wadde Lukwago wadde Dorothy Bisaka temunna sayininga dono omwami ono busimanyani ono simanyani temunnayita n'omu kubabuuza lwaki ekibuga kifaananga bwe kiti twandisuubidde nti mu myaka 4 eggwanga bwe lituuse nga Kampala afunze mwandibadde mwateekawo dda proposal mu parliament mugende mukole ekibuga mu district yendala mu kibuga mwenna muli awo mutambula ne mufuluma ku ssente z'omuwomusolo ne mugenda ne mulambula ne mulya ne mubwegera ne muzaleyo n'abaana naye temusobola asobola kulowooza ku location oyo ekibuga ekipya mukole ekibuga ekipya tulina akabuga aka kemuteekamu emivuyo ne mugaa nti muli mu parliament nabalaze eddwaliro Rwanda lyazimbye state of art hospital liri ku international level mu myezi 6 ku mwaka mugenda tandika okugenda nga mutakyagenda mubazo mugenda Rwanda nga mukosa nsimbi za musolo muwamu amalwe bagazimba mu Uganda abantu bafa oba ettaka lisembuka Museveni waatiridde abantu aboogera kati bw'anaawulira nti wali abayina emmundu Museveni waatiridde abantu aboogera ku social media oba abantu abali ku ground aboogera bw'anaawulira nti eri abayina emmundu wanabange ndi bali 557 ku miliyoni 4 India erina akawumbi kamu obukadde 7 balina ababaka ba parliament 15,500 kyokka Uganda teyenkana na kibuga Bangalu oba Bangalore oba katugambe kati bakita Kanattaka kuba Kanattaka nene yenkana Uganda just kibuga kimbwe kiti kyenkana Uganda ekibayita Kanattaka oba Bangalu gende Goa ebyo ebibuga birala mulimu nenga byonna birimu abantu bayitirivu babe ba parliament 15,000 nemwe mukikira abantu miliyoni 5 muli 5,500 nenga temuna kyemutesada kivaayo nemwerabira n'okukozesa obwongo nti eggwanga limbidde ku munda Uganda asooka wansi the moment you destabilize the local people that means the economy is going to crash nkiddamu mubamemba parliament kennyini muganya okuteeka essira n'okuteeka Museveni ku nninga ave mu bukulembeze ensi efuna emirembe kubanga anyigiriza bannansi abawa omusolo ensi yonna eyibeesinga ku mubi wa musolo wa wansi asookerwako so si mugwira nti muyindi mu China n'abagwira n'okwewola no omuntu wa wansi mu Uganda asookerwako yabeesingako ekonomi ya Uganda kubanga ifundiro consumer yasasula omusolo si ba foreigners ekonomi ya Uganda ebeesinze kuba foreigners abayindi amini kiyasooka okukola n'akijjawo ne mugambo teyasoma yali ali abantu wali omulabeko nga ali abantu mutamanyi luzungu ebigo byayogera mu African Union oba mu UN conference gwa bimuwandiikira mugambo teyasasula abayindi yaleka asasudde abayindi buli kimu ng'akitaddewo ekiri kubanga wanyira propaganda blackmail eno regime gye muliko temujja gisobola to mention but the few mwenna abali eyo abawoze Kyagulanyi aludde okujjako Museveni Ismail struggle bw'oba okoye struggle oba ogivuddemu nga ggwe wekka give mugenda teryakunenya tekisookera ddala ekyokubiri eggwanga Uganda likkakatako gwe Munnauganda bw'oliva mu kitegeeza ensi yo giruddemu olukwe kyebayita okufuna obukulembeze mu mitendera gyonna egisoboka si muniino mabala Museveni wano mu 1986 yali yatandika dda mu myaka gya 5 yajja aluka ebintu bye
struggle yejje myaka gya 5 paka mu 86 Kyagulanyi akabeera ke emyaka 2 n'emyezi 9 mu muvumye kubanga ye system ya Museveni gyakozesa kati kamba jjukize Museveni alina system ya dictator gye basoma ne bagiruka bulungi yeruwa bobono yagala okunafuya government soko jijjeko emikwano kwetola ensi yonna soko osige government etomi n'empitambi kwetola ensi yonna bakubira omudomo ebitongole biwola ensimbi n'obuyambi bajjeko ensimbi batekeko kibayita blackmail ne propaganda bagenda okutuuka bakwatako nga tekyali muntu abawagira kiyakola Amin omusajja yasiga Tommy Idi Amin buli erisoboka n'ali musiga ku international ne ku local level n'atekako n'ebikolwa yeke nyini mu video ziri mu archive yagamba twabanga banka ne tubba amalwaliro ne tubba amasomero ne tubba emmundu ne tutega bomu ne tutta abasomi ne tutta ba professor ne tutta buli ekisoboka nga tugezaako nnyo okuterrorizinga eggwanga tujjeko Amin mu bigambo bye we blew up vehicles nga tutega bomb bigawo ya Museveni n'amuteekako propaganda kati wazze bw'ati ng'asuubira okuvunza Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina muteekako propaganda kati yensonga lwaki bavuma Kyagulanyi nomuteekako ekintu ekitasaanidde kati ffe omulimu gwaffe kujjawo nakunaazaawo kulongoosa Robert Kyagulanyi Ssentamu buli propaganda gwebamuteekako kati mukyembadde temumanyi lwaki Museveni asasulira nnyo okuvuma Robert Kyagulanyi Ssentamu njagala onzire mu history w'ebyobufuzi mu Uganda nga Museveni yakajja muntu ki eyeesimbye ku Museveni gwe bavumye nga Kyagulanyi tutandikidde ku Dr. yasooka kwesimba ku Museveni muta Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere wali mulinayo videos zonna nga ziraga nga bavuma Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere no ne tujjaawo ne bamwesimbako babwenje baani bamababazi ne bajja Besigye najja mwawulirako nga bavuma Besigye ebintu bibavumye Kyagulanyi bamusibyeko byonna mwawulira nga bamuvuma lwaki Kyagulanyi olwajja ne balyoka batandika okupokoka omugambo amanyi n'amupokera omugambo atamanyi n'amupokera omugambo gavumenti kenyina empokera omugambo Museveni natuka n'ogamba nti akabinja ka Kyagulanyi nja kukamaraho nimbamanya nja kukamaraho kati mugamba akolera Museveni ate Museveni akabinja agamba agenda kukamalawo osobola okumalawo akabinja kokozesa yagamba akabinja ka Kyagulanyi kukamalawo abawambi abasaba mazze wala bajjemu bulimu abasazemu enjala bajjemu ate okugaa nti bebamukolera bwongo kubanga temanyi system ya Museveni bagiyita divide and rule propaganda ne blackmail kati ffe eddagala lye twamu ku bisali ennyini kyobula Kyagulanyi kya standize Museveni takyagala amanyi abalimi obulumi obukirimu Museveni amanyi obulumi obuli mu diversion amanyi obulumi obuli propaganda ne blackmail kubanga akimanyi eddagala omunyo eddagala ly'omunyo guba munyo kati akimanyi kati Kyagulanyi kimulemesezza okukola blackmail propaganda ku Kyagulanyi kuba mu Sefu Gardens olalo bamwogerako kino omwana je n'abalizoninga ekyo ne kivaawo ne bamwogerako kino omwana amalizoninga ekijja ne kivaawo waliwo n'embuzi gye nalabe yabitaya mu Kyagulanyi yasindika abasima ebinnya mu Kampala mu nguudo z'e Kampala kati Museveni kyatamanyi nti propaganda waatuuka naggwayo olw'ensonga nti bakozesa okukola propaganda babulwa basis butya bagenda okulumiza Kyagulanyi n'otuba omuntu n'agamba Kyagulanyi yasindika abantu basima ebinnya mu Kampala n'ogamba bano propaganda tabaweddeeko kati bagenda kuzzaako ki kibalina okuzzaako kikino mwamulabye dere nga tuteyagikubye eddagala nebabeerako ekyo mwamulabye era akaviri teyakasaniridde mwamulabye leero teyagoomye yatambudde teyagoomye mwamulabye leero teyakoze kino abaana be sibe babadde bagenze kuwuga batuuka ekiseera nga balina okwogera biweddeyo kubanga ebisinga obungi tubinaazizzawo bivuddewo tebakyina kyakwogera
okitegera ne balani kugamba ekibiina sima Kyagulanyi mukozi wa government afuna sente ne bazimuwa sima billions let me tell you this mu 1996 Museveni yasooka nawera ebibiina by'obufuzi amawanga g'ebulani gamuteekako force okuzawo ebibiina by'obufuzi n'abizeewo twagenda mu referendum mu mwali omusajja gwe bayita Ochegere yaleeta akayiibwa patenga yakayiibwa ne bateekawo referendum ebibiina ne biddawo mu mateeka gafuga ebibiina buli kibiina kya by'obufuzi kyonna kiteekeddwa okuba nga kiri facilitated by the government of Uganda under the constitution law era kifuna ssente DP ebaddewo CP ebaddewo FDC ebaddewo JEM ebaddewo nga bifuna ssente ebyo byonna nga temwabyogerako nti bakulembeze bali bafuna ssente by the way sente zebawa ebibiina by'obufuzi zimenti okuba nga zikola ziddukanya activities z'ebibiina by'obufuzi so siba individual nga Robert Kyagulanyi Ssentamu. And this is to remind you, Nope is not Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nope is not Bobi Wine. Bobi Wine is just an individual who leading that party. He's not the accountant. He's not the one consuming that money. That money goes to all party activities across the world, both local and international level. Sente mwezikola. Okitegedde bulungi nnyo kati gwali atamanyi mateeka go bakusomesa sente eziweebwa ekibiina kya National Platform si za Kyagulanyi. Sente za kibiina kya byabufuzi Kyagulanyi si ye Nuupu ate Nuupu si ye Kyagulanyi. Mukitegedde bulungi mukifune ku matuleero. Kyagulanyi muntu ng'abala ne bwafe ekibiina kijja sigalawo. Nange ne bwefe social media ejja sigalawo ebintu bigenda sigalawo. Mwawule ekitakambagga wakati bw'epera n'entula. FDC badde funa sente zino okumala emyaka 2. Nga temwogera nti Besigye yali afuna sente. DP badde funa sente nga temwogera nti mwabadde afuna sente. Si za mbawu. Sente ziba za DP mu activities ezikolebwamu. Nolaba embata yaneti zijja afuna sente. Omuntu busa ayogera nno asula mu Katanga mu lumu emu ekyawula ekisenge ye kateni n'olimba loganga abaana baluulira olimba loganga baluyimba abaana wawulira oyo ye muntu ayima ku social media n'asinzira ku social media n'avuma Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ng'ate awakanya omuntu ali mu diaspora ali mu kwogera ebigambo ebiragisa gavumenti nti nkyamu n'ebyokola bikola bikyamu kubanga ensi zikulaakulana zituleka nga tusinzira ku bye tulabako naga mwe muli mu diaspora waki temukomawo waka ne mulona struggle kati gwe atamanyi nti nyambala essati n'enyambala essaati n'etagenda konfuufu n'enyambala engatto nga sigikubye kuwadde omuzigo okumala omwezi nga n'enkuba bw'etonnya sifuna bisooto nga gavumenti zezikola ebintu bino gw'oli mu Katanga oyimiridde mu bisooto gavumenti bwe yandibadde ekola ogamba nzire e Kampala nnyimire mu bisooto bimu era ojja kulowooza nga ali mu bisooto tojja kukyuka y'ensonga lwaki buli muntu abadde alimu akawuunu nakasita alinnyo ennyonyi n'agenda mu diaspora bw'asigala ng'ali kyekimu ezo tuyite embaata kabuzi ezo ze tuyita embaata kabuzi mumpulidde bulungi omuntu bw'ava e Kampala ennyonyi n'esituka ku lido n'egenda bweti n'atuuka gy'alaga n'alandiga bwe pu ategererawo nti Uganda geyeena era bw'asigala nga wagira Museveni kitegeeza musiru kati ffe abali eno twogera kubanga ebiri wano babikoze tulaba kusereza omusolo tumalina obuvunaanyizibwa bannansi balina niyo osanga mu Uganda nga omunna-Uganda tamanyi kye bayita constitution teyeemanyi equal rights ze tamanyi mateeka wosangira ne poliisi nga temanyi mateeka kyokka yekwatisa amateeka neweewunya police officer najja n'alonda emmundu nga talina de gloves mu police officer najjamu n'amasasi mu magazini n'atambula niye akwatisa amateeka tamanyi mateeka yensi mwe tuli kati na kino kana kibannyonnyole palamenti y'eggwanga yeyisa amateeka bwegayisa negawa kooti mwesinziira okusala emisango n'okuvunana n'okusingisa abantu emisango poliisi yekwatisa amateeka okugassa mu nkola kati kitwale nti akwatisa amateeka tamanyi mateeka ensi ki gye tulimu ge Uganda kitwale nti abakwatisa amateeka mu Uganda bamenya amateeka tebamanyi mateeka tuvula poliisi mu Uganda kwata nakusomera omusango otawulirangako
kubanga naye tamanyi mu nsi ezisinga obungi ezikulaakulanye owa poliisi abeera well informed bwe watali well informed citizen gwabazze okufacinga okukyajinga abeera more informed than the policeman era mulizo nengana mugaa please you are breaking the law wa poliisi n'agamba I'm very sorry neyeetonda nadde n'asoma naye Kampala mugeti you are breaking kati go yaza okutuna pistol wali nga jazikutte mu ngalo automatically singa ade omuntu amanya amateeko yadde amugira mugamba sebo pistol gitwala nga tumaze kugituto tumaze kola tumaze giteeka mu kafeda tubuza bibuzo biddako naye yaze buzinga akwata pistol nga gitwala already naye abamenya amateeka nenga yemukwatisa amateeka n'ogateeka mu nkola n'obatunulira omuntu ne gukuluma n'ebigere ne bikutokota ng'odde abasajja n'abakazi mu Uganda balowooza nti babategeera myoyo okusobola tebalina kutegeera nyanfundikira teri mufere ayagala gavumenti ya Museveni eveeko nkiddamu teri mufere ayagala gavumenti ya Museveni eveeko mbuuza lwaki the register of companies company registering amakampuni mu Uganda erina obuyinza okulondola kampuni zonna zeewandiisizza engeri gye zikolamu gye zitambuzaamu emirimu olw'Abannayuganda niyo olugenda mu register of company n'owandiisa erinnya ng'oli waddemba okufeera abantu bonoobala n'oggalawo yo Uganda register of companies tenyega teddamu kunyega kati abo tebasobola kukkiriza gavumenti eveeko teri mubbi wa ttaka ayinza kukkiriza gavumenti ya Museveni eveeko nga ku family yamwe muyina ekyapa kimaze emyaka 10 ye najja n'ekyapa nga kya 223 n'abalaga abagoba ku ttaka oyina ayagala Museveni aveeko is impossible tasobola kutasobola aveeko teri mutemu asobola kukkiriza gavumenti ya Museveni eveeko ng'otta omuntu n'asigala nga ataayaaya n'ayagala nti aveeko teri member parliament atamanyi mateeka nga naye kennyini asaana kukwasa mateeka ng'ali mu parliament ayagala Museveni aveeko the likes of Kinyamatama kubanga the rules of procedure zisoma when you are out of the parliament anything happens to you okitwala ku police Kinyamatama waguddewo ene case against zake ku police yo mu kitundu kyo nti yakuinsalutinze oli MP nze Kinyamatama no it was out of the parliament that means tiyabadde kesi ya parliament wadde oyinegera ku police ekuliraanye okuwaabira zake nti yazze mu constituency ye nakuinsaluting nefuuka police case ne bakusamoninga ne kugenda ne bamuyita mu kooti okubiteja so si parliament nembo naye amanya amateeka MP n'otunuulira embaata nti zino n'omuntu ne gukuluma singa akuvumidde mu parliament kyandibadde kya parliament naye yakuvumidde wabuli wa parliament mu constituency yo ewali poliisi omulimu gwa poliisi ki kufuna misango mulembe ba parliament ne bajja mu parliament ne diversion zaabwe bavumye abakazi olololo amateeka giga mateeka boboli wa parliament kiba kitegeeza wabadde oyina ogenda ku poliisi eyo mu constituency yo weyayogedde ebigambo omuguleko omusango ogw'okuyinsalutinga then poliisi esindika omusango ewabwe w'omuwabi wa gavumenti omuwabi wa gavumenti omusango gutwale mu kooti zaake bamuyite abitebye wagenze mu parliament ye poliisi yonna tulina ebizibu ekyo mukitegedde bannange etteeka lisoma nti munnansi yenna kasita ofuna okusoomozebwa kwonna omuntu asookerwako ye poliisi ate mu ba parliament oli waggulu w'amateeka nawe oli munnayuganda zaake teyakuvumidde mu parliament yazze mu constituency yo ewali poliisi omusango utandikira ku poliisi omusango kati mwagudiscussinzeko if it is a case omusango gonna tegudiscussingibwako wadde oyina genda ku poliisi kwabira zaake nti yakuinsalutinze
Police nesindika omusango ewa mwobi wa government nagusindika mu court ne bayita zake bamuvunana okutyobola wagenze mu parliament omenya amateeka nga ate okola mateeka oli MOP munze kinyamatama ate banayimba mutuma abaana amanya nga mumanyi bulungi nnyo ekigendera ky'amanya ago mutuma omwana kinyamatama nengerera yinyiri erinnyiri mufana kinyamatama yennyini oli bamutuma zake zivuge y'ebintu bibitandikirawo si byakwetoola gamba point blank is period yezaake yezaakira wakuge point blank oli kino period tena kyagenda kuddamu neze kinyamatama era ojja kubeera nga oli kinyamatama bwoti kubanga oli member parliament akola amateeka atesa amateeka tomanyi mateeka nga amateeka leo kanyiri wagamenye. It was a mistake for you to come through, for you to address that issue in parliament. Wado inagenda ku police yoina okuwaba mara gatuma tumabana amanya ngatemmanyi oli mu parliament oli mu kwega bangula kubanga deputy speaker boyfriend wo kuwa basinze okuyimiriza okuchankanya pale muge mutola mu committee disciplinary committee yawa gombi wa masanyalaze nawe atoyime oyimire mu parliament otese mu parliament nkugambye kwata sendo ziwezake ya promoting zobaddeko mawulire for the first time mu myaka 10 jomaza mu parliament olokomande wade toina case to answer no involving abakazi bonna abakazi bonna bonna Uganda siba kinyamatama no buli mu parliament mukazi ayina erinnya ya mentioninze kinyamatama bwengo omukazi omu kubanga wegalangula olinganga kiyenye bakwata kugulo wa ekiwawatiro bakwata nviro tekayo kisambi gwe mulimu gwoliwa gwomanyi katwali badde omusasula kubanga yakuyambye okumanyikako mu mawulire oluzungu wayogedde nga express yasiro oluzungu badde oyogera mu parliament ng'otesa ku nsonga ezimu bantu mu constitution abazima banda Uganda kyonga bigabo yayogedde mu press conference tosobola byogera nga olumiru lw'abantu bali mu kuwambibwa bwakyo byogera muzake yanyi naye mwe video wedde mukaba bakume tujja kusinkana ku lwokusatu nkyalina ebintu ebinsumawo katono tugenda kusinkana ku lwokusatu so omuntu yena tonoonya gyendi ngenda kubeera until Wednesday ku Sunday muvero solo sigenda kubeera emengo n'ebizibu ebintawaanya atujja kusinkana ku lwokusatu kansoke maliriza ebizibu byange mpola mpola. We shall meet on Wednesday ku saa 2 ez'akawungeezi njala kubagaliza okubeera kulungi mukama bankumire tusinkane ku lwokusatu saawa 2 sijja kubeerayo ku Sunday mukitegedde bulungi bannange nkiddamu mwenna aboluganda bakola mikwano bampuliriza ku Sunday sijja kusobola kubeera mengo mbimuli nina ebintu byina ebiri personal byenjagala kusooka okumaliriza within those few days nja kuddamu okulabika ku lwokusatu ku social media kuno so mukama bankumire mubeereeyo abagala information nyingi ku YouTube channel yange mugende video jeziri enkadde kubanga nabaga ebintu bya banka myaka emeke mabega nze nasooka okugera ebintu bya banka kati what is happening in Uganda buli kimu kiraba sikyalina budde bubaddamu nabaga buli kintu kyonna so tusinkane ku lwokusatu sawa 2 ku Sunday siriyo tononye wantu wonna nti gyendi ku Sunday nowhere nina ebizibu byengenda okusooka okumaliza ebiri personal so mukama ba 10 mweraba bwekikoze obubi genda wetugire ku munyanya tunakuzika kubanga fenali ekkubo tetunakyakola naye within this small period of time from November to January binoculars zange zirina ebintu byezirengera ebitali birungi kalomoli kajjayo from now to January waliwo ebintu ebinene ebiyinza okwapeninga awo munakajjayo ng'obudde butuufu naye tujja kusinkana ku lwokusatu mukama bankomere mweraba. Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.